bonna Tanzania kengedde tusigire ku kifaananyi ku mbeera y'ebyobufuzi mu kiseera kino. Ebbuku mulitandise okulinnyira ddala kubanga okulonda kugenda kubeera mu mwezi gw'ekkumi ennaku z'omwezi 29 era mu kiseera kino abeegwanyiza entebe y'obwa pulezidenti bali mu kujjayo mpapula. Omu ku abo abakajjayo empapula ku kitebe ky'akakiiko k'ebyokulonda ke bayita Independent National Electoral Commission INEC ye pulezidenti aliko Samia Suluhu Hassan. Samia mugenda okukima empapula yagenze n'omumyuka we era nga yisaba wandiisi w'ekibiina ekiri mu buyinza ekya Chama cha Mapinduzi Dr. Emmanuel Nchimbi. Ampuliriza onojjukira nti guno genda kubeera omulundi gwa Samia ogusoose okubeera ku ballot paper nga ye yasaba akalulu k'obwa pulezidenti kubanga tujjukira nti entebe yagijjako nga 19 Maachi 2021 ng'asikira mukama we John Pombe Magufuli eyali afiiridde mu ntebe. So yali mu kalulu nga running mate yali mu bululu bwa mirundi ebiri 2015 ne 2020 naye nga mumyuka wa John Pombe Magufuli. So kati kuno kwe kuvuganya okukwe okusoose era mu ssemateeka kati kye kisanja ekibalibwa. So kino bwakiwangula asobola okukifuga atasobola n'okufuga ekirala kiri tebakibala. Kati byawukana ku bye Zambia gye tuva. Ebye Zambia Edgar Lungu teyaseka butereevu nga mukama we afiiridde mu ntebe baategeka okulonda n'afugayo omwaka ate 2016 n'agenda mu kulonda okulala. Kati kyaba kikooti ya ssemateeka yamugamba nti ssemateeka wa Zambia agamba ovuganya mirundi ebiri gyokka wagivuganyiza yadde tewawezeza myaka 10 mu ntebe ni wavuganya emirundi ebiri tugenda kuvuganya mulundi mulala. Wali alibadde amalayo bumazi mwaka singa enkola eringa ye Tanzania kati ye Tanzania tewali kulonda ne wali si kwagala kwe ssemateeka waabwe ye bw'agamba owe Zambia muddayo mu kulonda wa president aliko bwafa mugenda mu kulonda kubanga si yalina omumyuka wa president ye yali minister mu government ekibiina ekiri mu buyinza bwe kyawa kaadi ne bamulonda n'afugayo omwaka ne bamulonda ogwokubiri kati abatadda mulala kati kooti yamugamba tadda era weyafiira nga kyekiri mu ddiro. Kati ekye Tanzania kyanjawulo nti ffenna tukimanyi nti tebaddayo mu kulonda. Suluhu Hassan kasita ekibiina kye kyamusemba yasikira busikizi mukama we John Pombe Magufuli. So kano ke kakululuke akasoose. Wetujjidde ku mpewo abantu abaakajjayo empapula bali 12 abeegwanyiza obukulembeze kati geraageranya ku kyaffe njo we twazibidde nga basaba mu 12 bano bali 12 abakajjayo empapula ate nga ebibiina ebyakakakasa biri 14 nti bigenda kujjayo empapula era bizikomyewo okuvuganya ku pulezidenti w'eggwanga erya Tanzania. Akalulu kano Suluhu Hassan ayolekedde okuseereza erigenda emugga si lwakuba nti alina amaanyi mangi oba byakoze bingi naye tugenze okuyingira akalulu kano ng'omukono ogw'ekyuma giye erinnye kubanga akalulu kagenda kubeerawo ng'ekibiina ekigundivu ku ludda oluvuganya gavumenti tekikalimu ekibiina ekya Chadema myaka nga 23 egiyise kyekibadde kisinga okubeera n'amaanyi ku ludda oluvuganya gavumenti. Kati mu butongole tugenda kuyingira okulonda kuno nga tekiriimu kubanga tujjukira nti candidate eyali yaweebwa kaadi y'ekibiina kino Tundu Lissu musajja yayise mu bizibu ebiyitirivu okuva lwe yakubwa amasasi amangi naye era n'asimatuka. Yakwatibwa mu mwezi ogwokuna bw'akwatibwa n'ayingizibwa akaduukulu n'okutuusa olwaleero akyali eyo. Yagezaako okusaba okweyimirirwa n'ategeezebwa mu kkooti nti emisango gye bamuvunaana minene nnyo tebeeyimirira ku misango egyo mu Tanzania gyakulya mu nsi ye lukwe era emisango egyo baagimuggulako oluvannyuma lw'okukunga abantu obuteetaba mu kulonda kuno okubindabinda kubanga gavumenti n'akakiiko k'ebyokulonda baali bagaanye okukola enkyukakyuka mu mateeka g'ebyokulonda. So kakati ali mu kkomera tagenda kweyimirirwa nina omusango tegutandikanga omwezi guno nga gutandika bagwongezaayo omulundi ogwokutaano okuwulira omusango kwayongezeddwayo omulundi ogwokutaano. So kizibu n'okumanya okuwulira omusango ddala kugenda kutandika ddi naye ye ali mu kkomera mu kuvuganya kuno talimu. Ekibiina kye ekya
Chadema nakyo akakiiko k'ebyokulonda kakiteekako ekikoligo tebakkirizibwa kwetaba mu kulonda kuno kubanga baagaana okuteeka omukono ku kye bayita code of conduct weeyama nti tugenda kugoberera ebiragiro bino mu kulonda kuno. Kati bwe baagaana okuteekako omukono akakiiko ne kakozesa obuyinza ne babajja mu lwokaano. Jjukira okulonda ku bwapulezidenti e Tanzania kwabyewuunya nti oteeka ku code of conduct ng'ogamba nti akakiiko bye kanaalangirira sijja kubiwakanya. Era Tanzania kasita bakusinga tosobola genda mu kooti kuwakanya birangiriddwa ku mutendera gwa pulezidenti, tekikkirizibwa. So kakati byemu ku ebyo yali awakanya. Kakati code of conduct naga nti tetusobola kugiteekako mikono, ebyo bye tubaddemu ebbanga lyonna tetujja kuddamu kumala biseera. So kakati teyakomawo n'atandika okugendanga ku nkuŋŋaana ng'agamba abantu temwetaba mu kulonda kuno. Kati ekibiina kyo ne bakigaana okuddamu ne bakigaana okuvuganya mu kulonda kuno, naye ate tebaakomaawo ne bakigaana n'okwenyigira mu political activities kuba basobola okugaa nti teweewandiisa naye osobola okutuuza enkuŋŋaana n'oyogera n'abantu. Kati n'ezo enkuŋŋaana nazo zaawerebwa, tebakkiriza kebeere meeting nti ya kibiina kya Chadema tekkirizibwa mu kiseera kino. Kakati yembeera okulonda mwokuli kubanga tujjukira n'okujjukira nti ne mwezi ogwokutaano ng'omusajja ono atandise okuttunkana emisango mu kooti, abantu bangi abalwanirizi b'eddembe ly'obuntu baagenda okuyimirira naye ng'ayita mu kaseera akazibu okuva mu East Africa. Bangi ne balemesebwa. Martha Karua ow'e Kenya gwe tulabye nnyo wano mu nsonga z'abakiise abeesigye baamukwatira ku kisaawe ne banne ne bagamuddeyo ewammwe Kenya. Waliwo Munnakenya omulala Boniface Mwangi mulwanizi wa ddembe ly'abuntu, saako ne Munnayuganda munnamawulire ate era puliida Agatha Haile bo bakkirizibwa okuyingira ne bakwatibwa ne basibwa ne batulugunyizibwa bya nsusso. Oluvannyuma buli omu baamuvuga ne bamuteeka ku booda y'ensi. Boniface Mwangi baamuvuga ne bamutwala ku booda eya Kenya ne Tanzania. Ono ne bamuleeta ku nsalo ey'emitukula Uganda ne Tanzania, naye nga bonna bwe batunuulira olaba enkovu eziraga okutulugunyizibwa kwe bayiseemu. N'olwekyo mu bufunze yembeera Samia Suluhu Hassan mwagendera okusaba ekisanja kye ekisooka. Kati mu mbeera eyo kyekyo lwaki natandise gamba nti kugenda kubeera kuseereza ligenda mu ggajaali. Okay, nkandeete kyange ekyo kansooka ekireke nga Tindu Lissu ali mu kkomera nga n'ekibiina kye kiriko ekkoliko okwetaba mu byobufuzi. Waliwo opposition erabikako against Samia Suluhu. Ebibiina by'oludda oluvuganya bibaddewo ebbanga lyonna, n'embavu tewali. Embavu ebadde eyina kuva mu kibiina ekya Chadema. Kati nkugaye nti tebakomye ku kukigaana buganye kuvuganya, naye n'okwenyigira mu kintu kyonna ekyekuusa ku byobufuzi kyaweereddwa. Tebasobola yadde kutuuza meeting kuba nja kuwa ekyokulabirako nti wano ssemateeka wa 95 bwakolebwa ebibiina by'obufuzi byali biweereddwa mu mateeka, naye nga aba UPC batuula ku Uganda House. James Rwanyarali n'atuuza press conference buli wiiki. Butereevu buli wiiki James Rwanyarali abajjukira ebiseera ebyo myaka gy'ekyenda okuyingira egy'ekumi nga gitandika ng'atuuza press conference buli wiiki okwogerera UPC n'okwogerera Dr. Obote gyali. Aba Democratic Party Judy Mbabali we baamuyitiranga enjogezi ya DP oba ojjukira ebigambo ebyo nga bikozesebwa bannamawulire. Naye nga ebibiina tebikkirizibwa mateeka wano e Uganda, naye ng'ababirimu batuuza n'enkiiko zaabwe. Of course ezimu zaabangamu okugumbula naddala enkuŋŋaana z'ebyobufuzi. Naye kati n'ekyefaananyirizaako bwe kiti Tanzania tosobola kukikola ng'oli wa Chadema, ojja kuvunaanibwa gwakulya mu nsi y'olugu. Kati ebibiina ebirala by'olabawo ebiringa eby'opposition, ekyamazima sina by'opposition, kati ebyakkiriziddwa okwewandiisa okwetaba mu kulonda kuno. So mu bufunze tewali lusozi lwonna lwagenda kusanga, kubanga jjukira nti mu kalulu akasooka okuleeta John Pombe Magufuli 2015 Samia Suluhu Hassan ono yali running mate wa Pombe Magufuli. Waliwo okulya n'okomba essowaani kubanga ab'opposition ku mulundi ogwo baddira Edward Lowassa eyali amaze okubeera Ssaabaminisita mu gavumenti
eya CCM ne bamuwa kadi akalulu katono kaleme Pombe Magufuli. Era Pombe Magufuli kye yakola bwe yaskwata obuyinza bwe pa kwe kunyweza kukozesa omukono ogw'ekyuma akalulu akaddako kalyoke kamugondere kana akasembye naye akasooka kaakaluba kubanga Chadema yali ekkiriziddwa okukola ebyobufuzi era ng'etambudde era ng'amaanyi mayitirivu kakati neetekebwako omukono ogw'ekyuma. Tujjukira nti Pombe Magufuli yakola ebirungi bingi mu Tanzania era twabyogerako wano ng'afudde naye obumu ku bwali obunafu gwe mukono ogw'ekyuma kubanga era tujjukira nti ku mulembe gwe omusajja ono Tundu Lissu mwe bamukubira amasasi amayitirivu si yekka mikutu gy'amawulire ne giggalwa amateeka agabadde gawa eddembe bannamawulire ne gaggyibwawo amateeka mayitirivu. Waliwo omusajja yali akulira abasawo kibiina ekigatta abasawo n'ateekawo mbu kwekalakaasa yakwatibwa n'atoola mu safe house n'akubwa n'afuna ne katwewungu teyaddamu kubeera kyekimu. Kati yenkola Magufuli gye yafugamu eggwanga erya Tanzania. Nje nja kwekyokulabirako nti lumu twali mu conferences zino ez'ebyokusomesa e Bulaaya eyo kati nga waliwo omusomesa ava mu University ya Dar es Salaam ku mulembe gwa Magufuli kakati abantu bakubaganya ebirowoozo ye asirise kati session bweggwa natuga waayi nze mu nsonga ezo nsirika kubanga engeri gavumenti ya Tanzania gye yali erondoola nti lumu yava mu conference ey'ekika ekyo bw'akomawo ku university ne bamuyita mu office ya vice chancellor nanga waayi wabadde mu nsi bweti wabadde oyogera ebigambo bwe biti ku Tanzania lwaki ensi yo gyogerera ebigambo ebibi so nga yabadde bukubaganya birowooza zaana academic sisi nti yabadde aseketerera nsi so kakati ye gwe mukono gw'ekyuma John Pombe Magufuli gwe yakozesa okufuga. Suluhu bwajja tujjukira nti yasooka n'alegezaamu era n'asisinkana ne Tundu Lissu yamusanga yebweru gye yali awaŋŋangukidde. Jjukira Tundu Lissu yali nambaka wa parliament n'agenda ebweru okujjanjaba ene Tanzania n'ekifo kye ne bakirangirira nti kyerere naye ng'ensi yonna ekimanyi ekyamugwako n'ekifo kye ne bakirangirira nti kyerere nti amaze ebbanga ddene nga tajja kutuula mu parliament y'eggwanga erya Tanzania. Kati Suluhu bwajja n'ayagala okubaamu ow'enjawulo agenza asisinkanye Tundu Lissu envumbe zaali ziteeddwa ku bibiina by'obufuzi eziwerako azijjeewo emikutu mukama we gye yali agadde egy'amawulire egimu n'agiggulawo omwaka ogwasooka ne gutambula bulungi n'endooza yali anoonya kwenyweza kasita yamala okubukala bw'ati mu ntebe n'ajjayo ennyondo gye binaggwera eyinza n'okusinga eya Pombe Magufuli.